okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa gavumenti gye buvuddeko ng'eyita minisitule y'ebulimi kyazuulwa nga butakozesebwa bannayuganda wano mu ggwanga ebitundu 85 ku buli 100 bwe biva ebweru w'eggwanga ate nga mungi ku ono abatatukanye na mutindo. Kati mu mwezi gw'omusanvu mu 2021 gavumenti yasalawo netandika project gye yatuuma National Oil Seeds Project eyagendererwamu okukwatiza ku balimi mu bitundu eby'enjawulo okusobola okulima ebirime bivaamu butto kisobozese eggwanga okukendeeza oba okwewala butto ava ebweru waalyo. Tusobola okumwerimira wano e Uganda ate ne factories eziri mu Uganda ezikola butto nazo tezina nsigo oba ze tuyita inputs ezimala. Mbuno omutono akolebwa kuno yalinga yayanirwa nnyo ku katale ka wano n'ak'ensi yonna. Afuna ensimbi nnyingi ku katale ak'ebweru kati abamukola ate bamutwala bweru ate ffe ne batuleetera butto atali mulungi ku katale. Kati projekiti eno egezaako okulaba nti ku katale tulinako butto omulungi waffe gwe twekoledde wano e Uganda. Enteekateeka eneddukanyizibwa minisitule ey'ebyobulimi n'obulunzi wamu n'eya gavumenti z'ebitundu era nga buli emu ku zo erina obuvunaanyizibwa bwayo mu kutambuza projekiti eno. Bakola nnyo ku nsigo nga babiwa abalimi mu Northern Uganda, mu West Nile ne Karamoja, Eastern Uganda, Buganda ne Bunyoro. Then local government nga tuyitira mu local government 81 bo bakukola ku nguudo eziri mu byalo ze tuyita enguudo za bulungi bwansi ng'ekigendererwa ky'enguudo ezo kutambuza birime okubijja mu Misiri babitwala mu katale babitwala ne mu factory. Projekiti eno etunuulira ebirime eby'enjawulo ebivaamu butto okulima sunflower, simusimu, ebinyeebwa ne soya. Kati oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'etandikiddwawo olwaleero abagikulembera omuli minisitule zombi ey'ebyobulimi n'eya gavumenti ez'ebitundu basinkanye abakulembeze okuva mu disitulikiti ez'enjawulo okuba toki mu ntambula ya projekiti eno na butya bwe balina okutuukiriza eky'okuzimba amakubo. Basically, the workshop is to hear from them. What do we do to ensure the project is a success? Ogenda kukola ku nguudo kilometers 10. Bagamba nti bali balina okutandika ku ky'okuzimba amakubo gano ebbanga lya myezi 2 emabega ng'okukeerewa kuno bakutadde ku disitulikiti ze balumiriza okukola ku bye beetaaga akasoobo. Disitulikiti 7 tezinaba kumaliza contracts zaazo, so tuziyise wano batubuulire ebizibu ki bye balina mu kunyoonya kampuni ez'okuzimba enguudo ezo. Kati bano babalabudde nga bwe bagenda okukangavvulwa singa tebakola kyetaagisa mu budde kubanga baagala eddimu lino litandikibweko bunnambiro. Tebagende bateekemu amaanyi mu bye bakola bwebanga tebabikoze ng'era bajja kufuna consequences. Before end of December buli omu ng'atandise okukola ku nguudo ezo. Twogeddeko n'abakozi ku disitulikiti ez'enjawulo okumanya kibalwisizza okukola ku nsonga eno. Abakozi bannaffe ba minisitule nabo babeera n'obuzibu ebiralalala andi gundi disitulikiti nyingi abalese ma reports. Naye senga ez'approvals ez'enjawulo zivaawo ogenda okwekanga twanguyiza kitukola kye twagala. Tutegezeddwa nti okwegatta ku nteekateeka eno abantu balina kuba mu bibinja ate nga bali mu disitulikiti ezo zokka enteekateeka eno omwekolera. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.